teri muwala muto asinga bakazi abakulu kuwooma. Zinja. Teri muwala muto. Bano sima basire queen. Ababera ku TikTok ne banyenya bati obubina. Sima ne basongola bati enjala bakola sama bu challenge mu nyimba z'abayimbi. Tebawomera ko ddala. Abo wala kadi uje okigezeeko. Ogenda okwane yaba bawala omuli olene mukyala we wakola benjawulo. Ogenda okigezese. Omukyala nga mukulukulu munga akuzeekuzeemu ngazadde ku mwana omubabiri. Babeera bawooma bate. Ababwala babalina mabeera amasongovu gati tebawoomerako ddala. Lwaki? Kati nza kugamba nze mbaliddeko n'abakyala bakulu nkoze eki. Kati njogera with experience. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala, ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6, wabula ng'eno eri ku kkubo ddala, evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe. So nayo mugiyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi. Futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6, kisinziira wawo oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odde Gombe ku luguudo oluva Matuga okudde Semuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo, futi 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa, olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo. So mutwe bino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe nacha twekomedde ku Lubalusewa TV. Kastonda bakomanya nti tugguse program nsonga ku program bino badde obimanyi, program nsonga ku nsonga eyo ntera nnyo gibeerako ennyo. Eno program bino badde obimanyi, gweno oyinza okuba nti oli eyo naye ng'ate waliwo kyotamanyi. Olunaku olwaleero nkuleetedde muganda nga bamuyita Zenjaman the King Fidi Mike agenda kuba atunnyonnyola biki bitubadde tumanyi tusobola okuba ate nga tubitegeera. Kujjukiza nti ennaku z'omwezi nga 14 mwezi gugenda kuba gwa 6 wali ku Sunset Gardens, tugenda mu kikadde. Abayimbi ab'enjawulo bagenda kubeerawo. Tulina Clever J, tulina Sebata na Nyini Kadongo Kamu, tulina Kibijigiri, tulina Maddox Sematimba, Reggae Master. MCs ab'enjawulo bagenda kubeerawo. Ono mwennyini aliwo olunaku olwaleero yajja okuba MC wamu ne MC Kafreji Pro, ba DJ Junior, tulina ba DJ Wizzy, tulina ba DJ Tony. Bonna bajja kubeerawo mu nsonga eri ennyini. Okuyingira kujja ku mutwalo gumu, emitwalo 3 VIP ate emitwalo 3 table. Mwenna mubeereyo nga 14 mu gw'omukaaga the next month kijja kuba massive wali ku Sunset Gardens. Abateekamu ensimbi Moshi Media banono nga bakikwasaganyiza ddala bulungi nnyo. Wali eri Matuga ba video coverage ne photography batuukirire basobole okuba ate nga bakwasaganyiza ebitunga ebiri. Olina kwanjula mbaga, baby shower, ina birthday parties. Moshi Media ejja kuba ate ekintu ekikwasaganyiza bulungi nnyo nnyini ddala. Abala bateekamu ensimbi Smiles Water Supply Limited banono nga bakwasaganya by'amazzi wega kusibira bowa batuukirire basobola okuba nga bakusimira. Balina ez'ekimotoka basobola okusimisa ekimotoka ate ne mukono byonna bisobola. Amazzi bagakuwa mu bungi, bakusimira amazzi n'oba nga wansi eyo waliyo tukiyita tutya katanka kano ke babumbirayo wansi n'oba nga olinayo 10 liters. Ziba 10 liters? No, ziba 10,000 liters omutwalo gumu. Nosobola okuba nga ate ofuna ekintu ekyo mu nsonga zennyini. Enamba zaabwe ziri ku screen yaffe Lubalusewa TV. Mwebale mwenna abatugobera gye musinziira. Producer njagala ompeze Zenjaman asooke yeweeko intro tulaba ate kigira maaso. Zenja tusanyusa okulaba nati. Kale papa, nango basanga. Addo mbuzeeko. Kituufu. It's been long time Cypher we. Okay. Yeah, you know what mpania mia face. Okay. Yeah, me.
Nkuulira. Abatulo bakulu balusewa TV bane tubebaza gino gye mutusaka engalo bane mwebalo okulaba mwebalo kusubscribinga ya manyi bantu bangi munne babeerako ko nga ba followinga ba commentinga na dde kibeera ku TikTok ya mwana abeera ku TikTok kya kabi ekimenti sebo obuntu bw'okulerya ababutematema muna buteka ku akaunti zaabwe ne buzunga twaba olukusa tetubalina akubuzibu mwaba olukusa ate lwalusewa nga yo ndalamu nga yanjawulo nenga yenze King Zenja nga bulijja King Feed Mike we achila pino wale part time with AJ you understand nenga twongero bategeza nti no munna abatu followinga ya na ubangu yaga okulanga naffe space yeri wansawo balangira omwana to sobola okujja no ganange njaga kubira omu kwa sponsor program eyo tegemo akasente ujja noyogira ni director waneno ensonga ne bangetambula malidadi sana bwekiri yeah man okay tuyanze tugenda kutandikirawo ng'obaduuze ekituufu mbadde embuze banga libadde ddeneko luli wankubirako noŋŋamba oyina outing yatuukirira mama kati ngenda kunyumiza outing kaakati ngenda nsinkana ekyana kiwala lutandikiddewo olwo nsinkana ekyana kiwala nga kyana kiwala kibalagavu bulungi kyeru kyeru kirabika bulungi saakikulaga mu bifaananyi wandaga munnange ekiwa tutuuka tukola kitugenda autu tweyagadde tukoze tutya tutumiza ebyokulya tulidde naye nga talya byennyanja enzi natugenga nga atya munengera tumya fish naga atya sirya byennyanja namugayirwaki Bambi chips and chicken. Ome fish aina ngejata jata chikuba bulungi ne chips and chicken. Twatukalire nga abana batumiza fish nga bagidesigninze bulungi manyi kati bano bachifu balina bolimirwa bakita plating. Okay. Nga ba designinze bulungi plate y'ekyennyanja naye pulanga ekyennyanja nkyagade mugo manyi baby nti tutumie ekyennyanja gati sirya byennyanja konza lwaki nangamba mbu abakulu babingana ne mugamba tekisoboka abakulu babigana bane babigana bazadde bona gati okay Zenja katono nnyo ngamba mbadde njogedde nti katumaloterezaamu ko katono naye mbadde ntegeeza nti abaleba lwalisowa TV tujja kuba tubakoonangako mpola commentinga abasubscribinga mwenna ate ku Facebook mukikuba bulungi nnyo mwebale kubanga mutugobera Facebook bayisaamu eggaali Facebook nawe eggaali ekwata abanyoga wakiruba luse waloga banna ate yakoze ekyo obadde okyanyumiza nti bachef balina engeri gye baplatingamu badde nno sikamayigo okanjigiza plate bakita plating okay ne badesigning afumba bulungi akamere emmere nebanga tewooma kati kino kibaita wano natekawo akanyanya akatungulu akabisi wano natekawo akanimu kachumbali najitegatega kibata plating era obirengeo noga hawa bino biraka biwooma omala bira kono ganti mama babizadinze ekyennyanja ne mugoma nti kantumye ekyennyanja naga nti nze bandeetere enkoko n'obummonde si chips ati yazita chips yazita bummonde yazita bummonde wamujjawo namusange eyo gyozungira kakati menga gutatu tulinanye bano abali balya ekyennyanja gatume nti tuge tutula erisaga byennyanja bino nateka okwebajjagala ebyennyanja bimpisa bubi ngakola lyo tuge tutula eri ebyennyanja bimpisa bini ngamba kiki ebyo nga nyina gye mbiwulira munnange kati nga aŋŋamba ati manyi munenza abakulu babingana konza abakulu be baani ngogabo bazadde be nangamba toli muganda nemugamba ndi muganda naga nti kati wenjogera ku bakulu go muri otegera kine muganda nti abazadde bali wamote mubidya nedda sebo si bazadde bajjeje konza bajjeje naga nti nanga empoze sagambe konza naga gomanyi lwaki nakusiimye konze nedda nanga akola bote engalo zo tulabe kati nankwata mu ngalo bwati kati weyankwata mu ngalo bwati neyeteeka nino mu face bwati nagamba nkiwulira nemugambe kikyowulira nanga ati ng'oliko empewo y'abamweyana naga ati ate kaakati nze maama nakayaga atudde ku nze naga ati gwesoma nti nakayaga mukyala w'abamweyana neŋŋamba waagi atasa okumbulirawo ebyekinnansi gebimu kale mbimanye naye kati waliwo kati byeyambulira ate bye nali simanyi nnyo olwo bajjajja bakusiimye bajjajja mbu bansiimye nangamba gwogenda funa ssente lwaki bakiina batyo nemugamba waagi naye nga gwolinawo ozirengera owe bo bajjajja balengerera wala yangamba gwogenda funa ssente ekigenda okwavuwaza kintu eki kunsuulawo ate maama nakayaga tyagala nnyo bakazi babukwakulizo bwe bati abo era nage nagolanga obukwakulizo bungi obanyi yangamba maama nakayaga tyagala mugattika naye nga gwabigamba amumanyi
Nalaika ndo zalia mu bulamu. Nangamba mama nakayaga tayagala kukola ki? Kumugatika. Tayagala mugatika. Ate naye empewo ejo ine yabamu ya nankambwemu. Nambuza onywe enjaga. Ne mugamba nanga ningola biko kunywa enjaga. Ate bamweya na wa gundi wa njaga buli ekikuba kyonna. Ate omwenge ne mugana gwe sigunya nagamba. Tuno bajeje bakindaga tulike empewo yabamweya naye. Bamweya nanga akozesa nnyo ebintu ebyo. Omwenge enjaga ebikuba byonna. Gamuna atenze sibinywa. Nagamba naye amazima gale nti kale baba kuli kubonga bo bakusiimye. Nanga era jja funo nako jjeko ku mbuga. Onze wangi. Embuga wagenze eyo. Sente. Azinsu ngende bajaje banefuzi bateko kati todda mu kwambala nga tukusiimye tambuza bigere. Ngomeje tegezo kubanga oyina mu akasente ko nengo tambuza bigere. Bagati andi munenti empewo za musiima. Bodugane te bagaga kadi tuga kwambala ngoye yambala kanzu. Walwakantu kebogera mbu alike empewo ze waabwe. Naye mama empewo ze wange nga zimpebula zityo. Anza zijja zinde kamu. Okitegeera kadi okimeti noti eriyo abantu abamu kyo kadi ebisebe singa binene ebyo gasimu mbwera tugenze kulima bijja tugenze mu kumanyigana kirungi ke nogendayo ne mumanya abaana babaganda bo abaana boli n'abaana boli nebine byokwesebe evasima mutugenda kulima bijja otugo yo mwana w'empewo ne zimwesoka gati ono nno omwana bamulonda akyali na mu lubuto olwo omwana bamuteeka ne bamusiranizawo n'agana n'osoma mbwano gaddagala. Bwe baganti bakulondo kyali muto obogena kuno gaddagala. Gaga nti kakati omwana yalina okubawonya kadi bo bali abala nga bajja n'abawa eddagala ne bagenda bo ne bakola sente ne beeyagala. Mu bufunze byonna wagenda okumaliriza ngo omukazi wadde olonze waki? Omukazi wa kinnansi. Omukazi ngenda ofunikiranga wa kinnansi. Ani abo babana sente. Mugana nange tosuula. Nze nasuula dda. Musajja mutabuliki. Oli mutabuliki bulijjo? Tolaba empale ezennyambala. Ozanno bulijjo manyi. Enjawulo eriwa ku batabuliki. Omutabuliki takiriza mushiriki. Kale bonna n'abasiramu bonna. Eddiini yaffe y'obusiraamu tetukkiriza kukola shiriki kugattako Allah kintu kirala kyonna. Lwaki mwawulamu abatabuliki n'abasiraamu? Ekyo nange simanyi lwaki. Ne gwe oyisanga oli mutabuliki. No nange nne ekyobutabuliki lwakukyeta nesimanyi ekyo ekitegeeza. Ene kale mu bufunze nkimanyika akatonotono. Okitegere? Nkimanyika akatonotono naye kaakati kwegamba no esesde bulungi. Naye ogattako ekyobutabuliki gati bano papa bakambwemu. Oyagaliza abantu bakutye. Okay, abalayi balubasaba TV tulina ezisenja the King MC number 1. Tuli ku Lwalusaba TV programu bino wadde obimanyi. Zenja. Kunoonyereza ye ya akatono k'olinako. Kiki kisinga okunobya abakyala? Kisinga okunobya abakyala. Abakyala no tebalina nnyo kintu kyonzaga nti kino kye kibanobya. Ebibanobya bingi. Bisobola okuba ebinene bisobola okuba ebitono. Kati eriyo abasajja abamu nga omukyala amuwa buli kimu kyonna. Amuwa akasente, amusibisa enviiri z'ayagala, amugula olugoye lw'ayagala, abaana abaweerera mu masomero amalungi, naye ng'ekyamazima nga w'otuuka mu bibiina by'obwegassi ate omwami alaga talina budde. Tubabbiza abalinamu kasente. Y'ensonga olaba nnyo obufumbo bw'abantu bano abalinamukko kasente tebuli stable. Oba nga weetegerezza ennyo. Okitegeera lwasonga nti omwami taba na budde bwa mukyala newankubadde nti omukyala asooka nga alina obudde bw'omwami. Omwami wakomerawo agenda n'akumukuva ku mirimu alina emu stress nze atuukira ku gundi ku ssimu kusindika zino zigundi mulimu ebintu bye tutasobola kale ng'ebyokwerera bibeerawo nga mwakekwana bwe bityo simendeera bikiikiseza buli ddakiika naye oludde n'omukazi kati olwo naye ne biragawa todda mu bikola bibate bikyanyuma anti kati olwo mumukaddiye alavu kati olwo aba akaddiye ate tazaddeeyo omwana omu babiri olwo akaddiye akuze nnyo tanza okulaba amabeere amasongovu neweerabira nti nno ti teri muwala muto asinga bakazi abakulu kuwooma. Zinja teri muwala muto bano sima basire queen ababeera ku TikTok ne banyenya bati obubina sima ne basongola bati enjala bakola sima bu challenge mu nnyimba z'abayimbi tebawoomerako ddala abo abawala kati ojje okigezeeko ogenda okwana yabo abawala omuli oline mukyala we wakola benjawulo ogenda okigezese omukyala nga mukulukulumu ng'akuzeekuzeemu ng'azadde okumwana omu babiri babeera bawooma bate abo abawala abo balina amabeera amasongovu gati tebawoomerako ddala. Lwaki? Kale nza kugamba nze mbaliddeko n'abakyala bakulu nkoze eki
kati njogera with experience kati olidde babikwezo bwaliako ani bana bakadde waliako muno liako muno nedda seba taka kati nze ekinu nze mala kinoonyerezako ne ngamba yi ono mulidde tawooma kandiyeko ne kumulala kandiyeko ne kumulala ugendo lawanga bonono obamazeeyo nga wali bannamukadde bo era abakyala abali eyo abakuzeekuze abo abamabeera amasongovu tebawoomerako ddala esooka kya byonna yenga yumula teyeefaaka gakasandi mulungi sajja be banjagala okitegeera koga teyeefaaka birabira mu kusongola njala biki ne bali eri abakyala babakulukulu yeefaako bulungi nnyo kugamba ogenda okumutuukako enanga aboobedde oba onfuna omulwa kwe nenanga abuguma bulungi ne bali eri ambala akantu kakoma munene empewo nemuyitamu ogenda okutuuka yenna okumuyenna n'obusambi bulinganga bwa bukoko buno obuganda bunnyogoga okitegeera nga bonona bumezeko ne buno obugundi babuli ate wano empewo ng'ekufuuye olutiko okitegeera yenanga amezeko olumaashiruumu kakati oyo omwana terinawo osobola kuŋŋamba nti asobola okusinga oli omukyala eyeebikka bulungi nnyo n'ayambala simanya nayambala bulungi dress yenna tebasobola kuwooma kyekimu tebasobola kuwooma kyekimu batera okuga nti omukyala akasaba nga abuguma ate abasajja bamala mangu kale omba nfuniddemu oba ofuniddemu ki oba wazze kufiira awo awo nfunamu ewanjogoga ofunamu ewanjogoga nendwawo okwetwalira kabaye nedda kakati wali eri era womala amangu era omukyalo oli kasala nga omaze mangu aba nenteekateeka baba n'obuntuntu bwabwe awo akabaketi k'amazzi wali eri mulimu kattawulo n'akajjayo n'akuyisayisaako awo kuki ku muggo gwa Musa ku Sema bamuyita Sema ati nawulira ono gundi junior muyita Sema junior ono gundi Tamale junior bamuyita Sema babiro n'akabaketi wali kalimu amazzi agabuguma otuzi tuba tunnyogoga kati bwe bayise bati ku muggo gwa Musa kati guddamu ne gufuna amaanyi buto baali bakinkozeeko gwokanga badoli nenziramu nempaga buto twawukana empale maze fuuka sikaati kunyumiddwa bulamu kati bano abawala abateebe tebabimanyi tebasobola babonana benyinyala era kasa nti nonti osamudaga ti nvaako naawe nzinabikoida empale yange ogitadde wampa empale yange ŋŋende abawala bato bagamba batya nsempa empale yange ŋŋende nzinabikooye nadda ate bali abakulu akubuza taata munnange ate nga ugize mangu obadde okyayagala nti eweeba ekyaliwo nnyongera otegeera ogenda nga taso kuwumbawumba wati otegeera gwe omubuuza mu oba ekyaliwo nyongera oba obuuza kyekyo mmere ate kati agenda gaba ti maama leero nga amaanyi nga gabadde matono kiki oba obadde oneesunze nnyo nti ekyamazima mbadde nkwesunze ati omanyi woveeyo ng'omuntu wamwesunga dde otuuka eri wenyenyamu ennenyenya bbiri ng'okola ki okola otuuka eri wenyenyamu ennenyenya bbiri nga okamula ekiza okuba kwita kwenyenya otuuka eri wenyenyamu ennenyenya bbiri n'oyuguma n'ogwa eri nagaho baaba ng'omukadde badde bwagamba n'amaddu abadde n'amangi bambi mbimanyi okitegeera era ogeogeranga agenzi wali eri mu kabaketi ke wali eri ajjemu wali akagundi awaayeko wali eri otuzzi akuyisayisizaako bwati mpola mpola agakati awo owulira otya mukwano munne nno walize nno n'omaliriza walize n'omaliriza munnaye kubanga saagala ogende nga ate munnaye oli muyala oba okulanga naye kenyini ozzemu muli eri okoze eki osubizaga nti yoyo Saalongo wange nze nkumanyi n'asooka akuwaanawaana onaakugabiragabira ebyalo nawe noga nti nzaaliwo okategedde naabo abakazi abakulu bamanyi okuddako waggulu abakyala abakulu batono nnyo abadda waggulu batono nnyo ekisooka kya byonna abakyala abakulukulu kiza omusi kijja kunnaakani tolina kukola mirimu gy'amaanyi enkindo mwagazi akyagenda okubalula olukindo lw'abeeni ab'olukindo sobona bawooma nno boolaba abo ab'enkindo obakwata obakwata otya ate bageeta olukindo oludde luba lwawona nina okwandika tutolina mukozesa ate nnyo by'amaanyi nnyo ayinza okugwa ku muvubuka bana nvubuka alindedde kamiraji ke katadde wano kakakutte era kakati abo tabasobolirako ddala era olukindo wobanga onomuli agati taata okozesa biki abawala gitotawaana onakunjaga ate guno omuddo gwe mugaaya muguyita mayirungi ogugaaya ngenda kuwa wali kito kyange oyo olukindo agaja kuwa kito kyange kito kyange kiriyo kiraba otya kiwala kito kirabika bulungi okategedde
kwegamba ne mwawukanaga nawe okkiriza byogero omukozesa tajja kukola ki ajja kubyaga tajja bisobola ojja gena omupasulo olukindo toyinaamu kasente kagenda ate mutwala mujjanjaba okitegeera olukindo so nga lupasuse okuluddamu kubajuga baddamu operatinga buto kasente kaba kanjiko mukazi ayina single mother yeyeeya bweyiiya kitegeera atunda bommonde mu katale obwakale ayina omudaala gwe obusente ate bwasuubira okujja eri apangiseeko ennyumba awerereko abaana okujjanjabako abaana ate abuteekemu okujjanjaba nga gwe yamupasudde olukindo oli eri oyina ayina omanya tebagala bavubuka balina future baagala bano batakisi batakisi baboda bano batikka musenyu we batyo wakati yajja omutuusa ku ntikko yalina obudde bwe wakati toyinza kukola ssente okole n'amaanyi g'ekisajja abasajja bangi bosanga eyabagagga ng'alina mukyala walabika bulungi nnyo omukyala ali representable naye nga bamusanze n'owa boda bamusanze n'omuyaye wa taxi bamusanze ne bano abaye bano badijje abo abakuba ebidongo ate abakazi baggwamu bwe batyo ate kati ebibamalamu kati bano naddala kati bano badijje ba MC baani babeera ku stage bati bali smart okitegeera anti kati ennaku zate kati twayiga n'okubamuko ekyuma ne tukola akanyama kazi akulengana gaba nekino kigayi nga kyankutteko kireka kisobola okunkolera byenjagala byonna anti kati abakazi bano babeera mu bannaabo oli n'amunyumizamu gati mwana gwe wali omazeeko tubane okumala kyeki nti maama tomalangako ojja ofuna omusajja akumazisa olabe ojja kunyumirwa tareka kati ola kati abasajja kati ola kati bano sima badijje ba MC bana abaye ba boda abo n'aba taxi oyo nga tonnamala akuvaako nkugambye omuyaye akumasa n'omala omwezi gw'omulamba nga toyagala musajja kukwateko kati omukyala wawulira emboozi agamba tegeeza bano bo bulijjo bannyumirwako kati naye kati wagwa ku muyaaye okitegeera ajjuka kati abaye kati balina style nnyingi zebakola ki zebakola abakyala biki story kati kasa bamumasaako we bati atabuka butabusi yoyo omukyala gw'osanga ng'omusajja amukoledde buli kimu ne batuuka ne bayombamu katono n'agamba omusajja gwe wali ompadde kaki naye nga mu kumuleeta mu maka ago bamuleeta sapatu emu mumyufu endala ya kiragala naye wagenda okuyita ebbanga ttono nga yasingamu engoye ennyingi mu closet ku shuraka yasingako engatte ennyingi naye nga tekulyadde ebibiri bye byonna musajja yabikoze okimanyi nti omusajja asobola okuba n'omukazi naye ng'omusajja alina engatto 3 ng'omukazi alinamu engatto nga 3 weebale nnyo anti lwansonga nti ate n'engatto z'abasajja za bbeeyimu kati abakyala babeera n'obugatto bwa gumu bbiri okitegeera kati omusajja asobola okukwata emitwalo nga 12 n'agulira omukazi peya z'engatto 12 ez'ogumu bbiri kyokka ye omusajja engatto nga emitwalo 10 n'egyo engatto peya etya wantegedde bulungi abakazi lwaki tebasiima ebiseera ebisinga abakazi ekyamazima kiri nti gwe ng'omwana Adamu tosobola kukkusa mukazi ne Katonda eyabatonda yabalaba nti bano abakazi naye kennyini yalema obbamatiza okitegeera ate nga buli kimu kyonna buli kitulina kyonna ku nsi Katonda yakola ki obwanvu bwe bamuwa tebumumala nayongereko Katonda n'atonda omukazi nga alina ekiviiri kye nga kirabika bulungi kiviiri kiwanvu naga zino tezimala naga ne yeeyongerako enviiri endala n'amutonda nga amuwadde obwala obulungi naga nti zino tezijja kunkolera kandeeka artificial n'amutonda nga mweru naga nti buno obweru tebumala naga ne yeeteekako ekizigo okitegeera kati oyo bonna butamatira kati gwe omusajja tulina oyinza kuŋŋa tina ogenda mumatiza omukazi omala naye emyaka 20 ng'omuwa buli kimu n'atuuka nga yafunye omuyaye yamukubye omukiri naga nti gwe tulina ke wali ompadde wali onkoledde ki okitegeera ebireetera abakazi bano obutamatira bintu bingi omukazi ye muntu omanyi abakyala bano n'embwa ebasinga ate si bakyala bokka olafu abaana Adamu n'embwa zennyinyi ne zitusinga osobola okulabirira embwa okumala ennaku 3 okitegeera n'otuuka n'ogibulako naye banga tekyakulaba naye neewayitawo emyaka 3 eba ekyakujjukira kyona yali ampadde kukyukula era weekulaba esanyuka neebuukabuuka neewuba eti omukira okitegeera ekusanyukidde naye omuntu gw'olabiridde emyaka 3 mu nnaku 3 aba akwerabidde naye embwa eyo okitegeera embwa y'omusajja eyo omulabidde emyaka emeka mumulaba bupale naye talina makulu weebale nnyo kyokka ennyinyi muyinza obeera mu bibiina by'obwegassi okitegeera n'omukuba omukiri naga nti mutuufu nze teri musajja gwe nnyinza funa alinganga ggwe kali akadde abaakuwaana kali akadde obeera gwaliwo naye obanga wenonna nga obimukolera naye kasi omunyinzamuko katono bw'ati walabya nga tomalaako tolina maanyi ga kisajja
bakulaba bulabyawo kuzimba sima muno biki nti oyo ezo mpale za bwerere temuli kirimu tayina kaali nenga kenyenyini asula ku ntujjo zenjo sebo ebbanga lyonna nyina ekintu kibadde empule nembadde noonya okibuuza omutuufu nga mbuzi nendaba ggwe zenja wali okuddeko ebbakuli ogwakasootya nti nze mutuufu okukibuuza ogeti ebbanga lyonna obadde onoonya omuntu ati naabulomera agira ati naye nga ndaba omuntu ayina amazima agali gati jukira mutabuliiki yenga nesse mugati ndi mutabuliiki wali okudde ku bbakuli nagigwako n'emyaka giyiseewo okwo nagigwako sijja kwegaana ani yagikutuma yagintuma waliwo akakyala eyo kalewo kali mu ngeri olukyotala kitegeera akakyala keetwage na bibiina by'obwegasi nga kalungi kalabika bulungi naye nga kakalu nnyo kitegeera nekaga ati noze nolaba nze okunsumulula obulungi nti otangako bbakuli naye amazzi tegajja neŋŋamba ye ekyamazima nga nenkatwala nenkeenaaliza nze kennyini ekaga ati aneeza okugwa ebbakuli teze bala kwenaaliza wano siri seefu kakasanja ati watukudde nenkatwala nenkeenaaliza bulungi biki sitole davu gye nnina ale teri kintu kinyumira mukyala nga kumunaazaako oyogera mazima okyasebo nabo bagasa n'omunaaza buli wamu onono bagala obbanaaza batya bwebika ebundi bagita batya eno ereesu tawulo gwe omukyala kyasinga okwagala ye kumulaga nno nti wooli naye oli free naye tomwenyinyala biki okitegeere n'omunaazaako n'omutakulatakulakawo downstairs onyonyogera n'obuntu tobukwatako anti eri walera abagira bino ebyaffe bye tusinga okwagala minisita bye yagaana obimanyi ebyo so n'omukyala n'obutakulakulako olinaga naye n'obukwako nno nsenfuli ennyonyogeze banne ate kati abapulira n'obwagazi buzze obuntu ate bubaleeta apataitireka naawe kati mama ate abatabuyina waba tabuyina era batabuyina beebo bosanga banene kati beba abawuukukanga n'okumala kizibu oga nti katono omukazi oba kati amala ddi okitegeera naye olinga buli omugogo musa buguyitako bwe buti awulira nga afa awulira obuwoomi ekibayita obuwoomi nga tuli wala nnyo banne era mmwe obanga ekyamazima nga omukyala gw'olya nga obuntu obwo nga tabuyina nga tiyabusika anti omanyi tuzita nsonga za ssenga bw'abanga ensonga za ssenga nga teyazikola teyakyaba nku okukubaita okutyaba enku gweko bulijjo weebale nnyo era omukyala ena nange oyagala okumala sooka genda okyabe bulungi enku kijja kukuleetera okumala amangu okumala amanga kyetaagisa budde ki kyetaagisa budde ki omukyala alina okumala kisinzira enkwata gy'omukuttemu omukyala no nga onaamulya n'omumazisa ye osooka kati wane mu mbeera ya romance awo omuromansinga omununyeeko mu kutu ukitegeere kwegamba omununyeeko ku nnaakani ku nnywanto eri abakyamusonga feeling ziva muneno mu nnywanto akasi omununako ku bbeere bwoti noyisako olimi bwoti ku nnywanto temuvaamu mabeere ate amabeere gaba gajjira ki abadiyonka jasi oyisako buyisa olulimi mpolampola oti ku nnywanto otya oyisako olimi bwoti ku nnywanto era golaga kati awo banne empuli abasinyazi gampise mu kyonkozi ogola nga kutta akunywezezza ati kati ogotuuka okumuyingira nga yasiimye dda ye mwenyini yaga jangu ye kenyini waba wekiba kisooka ye kenyini yagukwata n'agweteekayo bwe mba ndi wali eno nga sinamusemberi ansika buzisaagi era gati badde kati ate olinda kikati vaayo eyo jangu eno nkugambye era abakyala naye byo n'obwo obudde bwonna bw'oyogerako romansi biki emanda sasudde rumu yange baati bannakonkona dda nti nfulume bufe abashooti kati mwenda wakimugenda mu ruumu eza pressure okimanyi ti ate naate hotero ezisinga pozi kati gwe otyagenda bunene obuhotero bunene obwakasanvu anti eriyo ezakasanvu zozerojo bali bampana gati erumu temugigaba yazzenja nga ndiddere kasitoma nga buli lunaku
wabeerako ne rumu nga yo bagiteekawo nga yazenje nga yange ng'oli agamba nedene togaba rumu yange era nga n'omwana wabanga mupyanga bakamuleeta awo nga gatandika kukolaawo bamuga nti rumu eyo giraba namba 14 ya mukulu Zenja omanyi nti simanyi nti etujja mukulaga era olwanajja nagano nti yeze Zenja eyo rumu yiye kasoma ne wajjanga afaanana ate nezo zonna ziweddewo kati nga bunako ofuna n'obajjawo nambajjawa kazinga tebalabika gwatabalaba esuka kyonna mutima gateeka mu kasente gweyagala omukazi simamba omukwane olye buli nga gy'obeera olya mwana wa nnyoko omukazi olina otuteekamu akasente kati nze bankubiranga n'amaso bagamba ne mukwanule kiki wiiki yonna neeweddeko nga sinnakulabako tonnalipootinga nze nteeka bwe zisaanidde kati gwe omukazi watuukira okukubira essimu nga yalina okujjukiza nti olina omulya abakazi bakubira ne bakujjukiza kale abamu kati nyinza okukola ne program nemuga nti ambadde njaga tusingane ku Lwokuna nti essaawa nga mmeka nti essaawa zaffe eza bulijjo nti yekaale ana otuuka ati n'obako n'omulala gw'okubira n'obako n'omulala gw'okubira kati owolo kati jjaamu w'amasimu n'akwata onakukubira n'oli akuba n'oga ofuna ne jjaamu w'amasimu nga w'abakazi bonna nga buli omu wamusuubiza nti kakati omanyi oba okola program togikola mulundi gutya okola program oyinza omwesibirako mati n'amisi oyinza okumwesibako awo n'atuuka naga nti panne nno nansonyiwa ati munne nagenze mu nsonga zaffe ataawo kati katugyangu okubira omulala kati okubya omulala ogolaba ye nga ali available kitegeera ngaga nti ono ye waali bulungi nnyo so kakati nzirayo wali eri abakyala ekyobutamatira ekyo kyo kugane Katonda kennyini akimanyi yabatonda akimanyi kino nti abo teri ayinza bamatiza ekitegeera naye ate munnaaye Katonda yatagaba byonna Katonda asobola okuwa omusajja ssente okitegeera naye atayinza tekumuwa amaanyi ga kisajja kale asooka n'agamu wano nga tannakolamu n'omusajja gyova negibulaga kasita akolamu bw'ati n'afunamu ku kasente era abakazi waliwo batulemerako ng'oluusi okomyowoko oyo olina ebizibu byo ayagala okukuzzamu ebyo andi kakati kye kiba kyamuleeta gwani agano nti omukazi wajjewuwo abazze kwoleza ngo olina kukufumbira mmere kirimba nkikola ne si kya buli lunaku kati ate ye omukazi kye kiba kyamuleeta ate kati yensonga ki abakyala abasoga ate bo bafumba nnyo era otuma abakyala abasinga okufumba balwe nnyo mu bufumbo babeera basoga kwa hiyo omusoga ye akimanyi bulungi nti ekyamuleeta yajja kuliibwa na kuzaala kyekimu n'aba nankole ne bano abagundi bano abatoolo omusajja tebamwanga omusajja tebamugaana okitegeera era ye omusoga wakwalako nogatya mukwana ate nakwenyolekeka nti buti okoba oti wandeeta kuzaana muzaano buti nze nadda kuzaala bw'abaana okitegeera wadde wafe wasasulayo ebintu byonna byonna kati okuba oti nadda n'okufumba mmere nadda kwoza ngoye nakugolola buti nadda kunkalakata ng'akitegeeza okitegeera agati kale oba okooye nti kati gwebeera nsinze kanzire waggulu omusoga nawe gwakusabula era yafanyula nti amatiza omusajja we naye abatanyige abataakunyige bano ababiri bano abakulu abataabanyige basemade no batya gwaga ati buli akudda waggulu ati esingana okwewunyisa nno mwana ttu abakulu nno kizibu no batuukako era abakyala babeera waggulu naye nga era bya bulijjo tebakuddangako waggulu gwe tonyumirwanga nako ekitegeeza tonyumirwangako waggulu kiralamu omukazi akudda guno osooka omuyisa enjala eno mumugongo mukana akanyako mumugongo ako nokasamu bwoti enjala naga banneewulira ekyana kino kyana gwe wavaawa gwe omanyi kyetubeerako eyo lidako bw'omuyisa engalo mukanyakanako mumugongo aga mwana gwe wakolaki panne ekyana gwe oba wavaawa banneewulira uli ate kati obuwa buyigiddewa kati eriyo namunono kati kyola kati maama w'abaana ow'ewaka si kirungi mukola bintu ebyo walabye kugundi ku TikTok byo walabye simawo kugundi ku online atukaga nti omusajja gwetegeeza oli mwenzi bino wabiyigiddewa bulijjo nga tobinkola wafunyeyo kati eyo obuwalewale eyo obwabikuyigirizza oba okategeddeako kagaira obanga olina b'obikola ne babinyumirwa maama w'abaana ye tobimukola obanga tewabimukolerawo mu kusooka ojja n'obikola kati agamba omusajja naye yatandise obwenzi ebintu bino nga bipya nnyo yabijjeewa era wabajja kubeerawo olutalo wakati wo naye yesebo
Okay, abalebera Sawa TV nagenti program bino badde obimanyi byonna byetwogeddeko oyinza okubanga ebimu obadde tobimanyi ng'owulira biwulire. Tulina Zenjaman the King, omusajja akola buli kimu kyonna nasobola okubaale ng'akugirayo. Oyina ke wakomeza wakati. Twabadde ku Kyabakuli. Tetwakimaze. Nziza mu masepiki njagala ebbakuli. Wagenda n'omamu munaaza bulungi n'okomawo. Ara kungulungulu. Eyogola nga taso kwesika. Wagaraso okwezi kati kuganga alaga nti omulina. Okisegeera. Era ebbakuli no mwana tu ebe etungununa. Kujigwangako. Nyinzera obutakikolako. Jogwe ku bakuli. Mama. Omukazi nakali akyankubira amasimu. Kininga mukazi muzala mwana nata kuchawa. Kana bakuli bati. Ekiza tuyinza obeera tuli mu kuziika. Tuwoza abakyala abazaala mu mugenzi. Kumbe n'ababakuli babaze kuziika. Omukazi w'ebbakuli ayinza okukyawa. Kale musobola okwawukana. Naye ona nawe omusangidde asobola okukuwaako newabanga mufumbo. Ajjukira akaliko banesajja ekyo okyankoomera. Omukazi gwe wali wali ogudde ku bbakuli tasobola kukyawa. Ne bw'omusanga mufumbo. Ne bw'omusanga nga mufumbo. Era w'omusanga ku omusanzi ononna osogera gwe n'olyako eyiyo. Ajjukira kali. Kuba si buli muntu nti akakola era mu abakakola mubabazira. Walezemu. Gwe mundi gwe nasooka ogwe ebbakuli gwe gwasemba. Lwaki? Tewanyumirwa. Sanyumirwa gwa bbakuli. Jasinze nawoomerwa oli gwe nalya. Wakati yateeka obukwakuli. Oba gwe togimanyi nga aliwo abagiteeka kuba aliwo omuntu aga nti baaba nze mba sikikoze. Sibeerawo. Ebbakuli engeri gye nagiwuliramu siyinza kugiddamu era tebaginnyongera. Awo eyo nayidde dda nagenzegenze ddeehoyima akantu keesunze okumala ebbanga ate nfunye chansi y'okkalya ate kalaga nti kakalu kangama tino nti okufuna okutuzizi ne mmala kukola ki. Era ng'enola nga unakagwa nti ebbakuli nempisaako olulimi awo kungulu ng'enola nga katandise okukola ki okuleeta otuzizi. Lwaki sitowanywa? Naye ate gwe oliyita ennyugwa nga bazo osobola okuganywa. Bannange senjanga weekoze ebintu. Gwe nze kyeseekoze. Kati kiki oyinza okungamba ku bwezi kyesimanyi? Mpozi nga kyazze jjo. Waliwo wegadde ko abantu mu nsiko ebyo tebakyala n'obatwala. Ayya gwe tolyanko mukazi mu nsiko. Gwe gy'olyeko omukazi mu nsiko ojja omanya nti laavu mu nsi ewooma. Ate omukazi gw'oliridde mu nsiko temusobola kwekkuta ne bw'oba ofa. Ati jukira mubeerawo w'olya w'olingiriza tebatusanga enensiri wezikuluma kabina w'oyingira munda ate munda obanga eri obukusuna ate gwe laavu y'omu nsiko. Obupanka obukusaawa. Olumu kakati wabanga temwebase wansi olwo muyimiridde omuwanise oti okugulu ogw'okuva nanga amagulu gakutuse gati. N'olugekane mwekubira akasimu n'olinga atannamulyako. Nze kimu ekyannemesa ebintu by'omu nsiko ebyo edda nga tukyaliyo mu kyalo. Twagendako mu Christmas endongo nga neegombye akawala. Omanyi nti n'okukalya saakalya. Nti twatuuka nga tuteebye mu nsiko byammwe n'enkeebasi ne twebaka etti wansi obimanyi eby'omu nsiko. Kale ate bwe kaateeka omutwe kwaliwo omuwumbo guti. Omumbo gwa muno mukabi. Ne kagwebakako. Enda owuli aliwo ebiwunya. Omuwala yafuuye kiki. Twavaayo buvi. Tugala vaayo nga ika abaana b'omukyalo balina engeri gye bateekamu buno obuviiri bwabwe ne babukolamu babuyita bugeero babuyita ati obuviiri ne bumasaamasa. Ng'omuwumbo guli wano. Okunoonya awo mu bantu endongo y'omukyalo ogimanyi nti tufune ku mazzi n'essaabu. Tufa olw'onyumya ng'onyumya. Kati mu nsiko wavayo tolidde. Awo oyinza olikulya. Naye ate olifala nnyo naawe. Kati nga ki ekyali kibeebasa wansi mwali muli mu buliri. Ye kati weebasa otya omuntu awa. Nze amayimira gano sigategeera. Ojja gategeera. Era kati gafa asajja abakolamu abakuba squat. Ati amayimira gano oba tubititye
Olange embeera tetegedde bulungi oli aziza ati. Andi kakati kyegenda nti amayimira gafa asajja abakolamu. Kazi omukwala n'omusitula bwoti. Okitegeera n'akuyisa mu bwati ena amagulu. N'omukwala n'okatofaali bwoti. Okitegeera n'omutwalya ziri embi. Zi taxi ni Maxado nyoka amazi. Okitegeera olunaku lumu twaliko egundi eyo twali eyo ggulu. Kati enkoko bagita gweno. Ninga bagita gweno nti ate bwe zibe nnyingi oli nanga bazita mangweno. Ninga wa junior eyo gye yakijja zimangweno. Bana ezenja sebo tungatuwumba njaga tufunye ku baami bano abayina abakyala abawera ababiri abasatu. Bo banyumirwa kyenkana ki? Ate be basinga n'okunyumirwa. Teri kintu kirungi olaka kati mwabeera n'omukazi omu. Yensonga lwaki ebiseera esinga nti omukyala wa kukyankalanya. Kugamba akulumya nnyo omutwe. Bisegeera akulumya nnyo omutwe lwa nsonga yaliwo gw'olina. Naye omusajja nenanga alina omukyala asukka mu babiri. Kati wagenda n'asula eri. N'avaayo n'asula eri. Kati agenda okudda eno gye yasookera. Ekyamazima ono alaba nga mupya. Era agenda okujja okukokka ewaabwe. Agendeko ewaabwe abeereyoko wiiki ng'emu wiiki singa. Nga lwaki agenda ewaabwe? Ate eno okugendako ewaabwe kugamba agenda okukomawo gy'oli ng'ali fresh. Ekitegeera ng'omusabuukulula buto. Oba onfuna. Era kyalibadde kyavunaanyizibwa omukyala enena n'agenda n'akyalako ewaabwe tugeze kati mwinayo abaana mwenga babiri. Gati genda munne mulabe ku bakulu. Kitegeera. Era ng'omukolera shopping bulungi nnyo biki store ng'omusindikako ewaabwe. Kane ng'ogenda ng'ofuna eno bw'olyalyako. Nga producer bwe yakola. Gutumusindika noti gende ewammwe bunambo osege mu nnyumba ng'otudde. Ofuna joga naawe n'otagalirako eyo n'olyalyako bw'oliddeddeko eyo. Kati agenda okudda boyinga omwesunga ng'ali fresh. Wajuga kati ogana n'oli eri kati tonza genda eri kudda n'oli abakadde. Ina kulonja buno bwina mabeera amasongo bugula ati buno bwendidde nga tebuwoma kati ndi mukazi wange akomewo. Kati agenda okukomawo ng'ekyamazima. Kati lavo ebeera n'akaddiwa dimuba muneeko waddi. Juga neke nyinyi wagende ate wagenda mukyala ate ye yeekuuma. Kitegeera yagenze n'abaana. Ate bazadde banaga ati muwala waffe yalazeewa. Yeewungudde mwana abaana yabaliswa yazze n'okukola bwenzi. Okitegeera ye wabeera eri yeekuuma. Era ogenda okukoma okumusabuukulula nga full package. Okay. Waliwo eyaŋŋamba nti abakyala ng'alina amalibu bw'aba awooma nnyo kiisi. Simulyangako. Oyo wamwerekereza. Ow'amalibu simulyangako. Nagwe nali ngenda okulyako yali ow'amalibu. Naye oba kyekyabeerawo. Nga twekwanye nona bulungi. Kaakati yalina amalibu naye kati ng'alina amannyo gano nga agateeka mu buteesi. Ekitegeera. Kati olunaku lumu nako gye namusanga nga tansuubira. Kati amannyo yali ndowooza nga takoze eki nga tagataddeemu. Tuma tonna tunanga tuguddeko tulinga tutyaka kutya ne ngamba ate kaakati omwana muwala yabadde kyo. Idako otuma lwe tugudde ku nga tugudde kuli tulinga kutya tulonda twefulize tuliko zino enkakanya. Ngamba ye enkakanya enkakanya. Ze abakadde. Nga zonna zimwetimbire ngamba ye. Kusiyono gwenkwana. Kale nabande bano bagenda okuseka ati nga ng'alinga nga vampire ng'alinga enkuyege. Ng'obunyo buli eno buno buyise buwe buti wano nonnanga tewali. Oba kyo kibaga nti walampa omwera mannyo. Ne gumweramu amannyo gonna. Omwana muwala yaddamu okuba essimu nga ngikwata ku kye nalaba. Sibula abatulaba. Banne abatulaba ku lubaluse wa TV Big Up on Yourself. Banne mwebala okubeera nga ate mutulaba. Mwebala okubeerako. Mwebale mwenna abatufollowinga ku TikTok. Banne abantu babeera ku TikTok. Babeera mu comment section yawo. Bagana bangana nti negwe self boga sima munombo tetuwooma biki. Naffe kati tubazire tuleme kuddamu bba waako. Nenga nigogana okuwaako nga alinamu akasente. Bali abatenda sente be bagana okuwaako. Omusajja nawe banga yakuvumya ejjo. Najja nga alinamu akasente toyinza butamuwa. Era asajja wali banne mukole mu akasente n'abakyala bano bennyini mu bawa akasente kuba omukyala kasoba nga omanyizo muwamu ko kasente. Amazima gali nti ne wabanga akunyiigidde. Womukubira akasima tukaga epane kigaye bambi kinteeka mu kimanyi okumpa kasente kamale gagendayo. Era jagana nze nja negwe gusembayo. Nza kuddamu kummanyiira. Abakazi eyo kakana ng'omulidde.
Okitegeera yani waita week munuga mukwano kati wangobera ddala bane ekyana gwenze okimati nali nakoowa ne oba wankwatako muzimu ki neko musajja gola yiko oli mulogo yogolo liranga akomyewo nga mweridde bweriduka kana mwezaddemu n'abaana. Okay, tuyanzege abalaba lwa TV onakola tupade ne Zenja Mande King atenga kojja kusaidi eri endala kwanti atambulira wala nnyo era bayinza okufuna ku mbozi nga ali live awo batono nnyo ensimbi mpozzi zibambeko kuyingira nga wategese gundi omusomo gubera gwa mutwalo. Okay. Ajisa mulgemanya program bino baddo bimanyi tukoze ne Waswabi Kagere Sentongo Waswabeka limaleyo Waswabeka Sentongo onako lwaleero wano ku Balusewa TV atenga producer wa program lwaleero tujja kusukawo tujja kwebaza monna ba sponsor baffe mwebale nnyo mwebale ddala mpoze ekirala ti ku TikTok tubeerayo bulungi no ku Facebook wabula nti tuba ne bu video buli short bumpi ne full video yonna bobo ojagala ogisanga ku Balusewa YouTube channel yaffe tujja kusukawo wano bye bye. Balusewa TV mazima ku mazima.